Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne banyabo amanya neddobozi nze Mwami Mukasa. Yona gye musinzira okubanga mundaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Era nga olunaku olwaleero it's a Friday. Juma Karim abasiraamu mwenna across the globe, across the whole world. Edini y'obusiraamu ya muwendo, edini y'obusiraamu ya kitiibwa, edini y'obusiraamu ya amaanyi, dini ya Allah. Era nga mwenna gye muli eyo abasiraamu mbaagala nnyo, mbeebaza nnyo. Abatali basiraamu insha Allah nsaba Allah nammwe abasobozese muyingire obusiraamu mulabe ebibala by'obusiraamu insha Allah. Mpola mpola, step by step, you are welcome mu dini ey'emirembe. Nze Ibrahim Mukasa tuli ne Haji Muhammad Kamoga wa Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa Lubowa au ku kizimbe ekimanyiddwa nga Kamoga House. Bano badiringa mu kugula okutunda ettaka, badiringa mu kukola ku transfers z'ettaka, badiringa mu kukola surveying oba okusurveying ettaka mu Luganda kyoyinza okuyita okupunta. Bakuyamba mu kwerula empenda, bakuyamba mu kufunira ettaka lyo ebiwandiiko oba proper documentation of your land, bakuyamba n'okuwa knowledge about land, just knowledge, okufuna okumanya about ettaka. Oyinza okuba togenda kugula leero oba nkyoba luli naye nga weetaaga okumanya about land. Company eriemu eri tested by time, ebaddewo with no scandal, with no grudge, with no what, bagise Kamoga Property Consultants Limited. Eranga leero na kuzomezi 10 omwezi ogwa June. 10 omwezi ogwa June. Yesterday lwabadde lunaku lwabazira oba mu Luganda kyoyinza okuyita Heroes Day. Mu Luzungu kyoyinza okuyita olunaku lwabazira. That was yesterday. Mwami Kamoga. Esebo. Ngofense ko mukadde wange. So abazira, who is your hero? Ani muzira? Abazira bangi. Gwali mu kutulaba olwale luno. Olina omuzirawo. You have your hero. Let us celebrate our heroes in one way or the other. Leero tukyali mu mood era ya kucelebrating abazira. Celebrating abazira mu biti bingi nnyo. Waliwo abazira mu ddiini, waliwo abazira mu politics, waliwo abazira mu byenfuna oba finance, waliwo abazira mu kuyigiriza abantu oba okusomesa abantu. Abazira bangi ne mu mawulire muno tulina mu heroes nga babadde bakabyo babadde basaale mu nsonga za mawulire. Tulina abazira ku mitendera mingi mu bitundu bingi ku miteeko mingi. So, who is your hero? Ani abadde omuzirawo? Ani omuzirawo? I pose that question to you, our dear beautiful viewer out there. But akadde kano munganye nyanirize omugenyi waffe owa buli lwakutaano. Omwami ono mukugu mu nsonga z'ettaka. He is a lawyer by profession era nga ategeera nnyo ebintu by'ettaka. Ayina obumanyirivu bwa bbanga eriwerera ddala erimusobozesa okuba nti ayawula ekinaleeta essanyu n'ekinaleeta emberebezi. Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba. Mbabuuzaako mwenna batulaba wonna wosinzidde kulaba nti olaba programu eno kuwaniriza era nenkwebaza okuwayo obudde bwo kuba nti otulaba ofemu nekyoyiga sobanza z'ettaka. Kampuni y'ettaka ya Kamoga Property Consultants yetena kujja mulimu gw'ettaka abantu bali baguyita muzibu nnyo eby'ettaka nga buli omu abyogerera mafuukuule. Naye twajja twasa kibanyi ky'ettaka nti buli muntu asobola kuba n'ettaka. Buli nga alowooza ku kyapa balowooza ba engineer, ba dokita, ba lawyer balina okuba n'ebyapa byokka. Naye twakisembeza kumpi nti naawe omuntu afuwa bulijjo avuga taxi asindika ekigaali asika chapati ku kubo oyagende bwero ku kyeyona afuna sente ze
osobola n'ekyapa ate ekyapa kiba kya Maryland kiba ate ne mu Manyago banga tufuna challenge nyingi tikuliko abantu abandala abali e Bulaaya eyo bafuna okubusa okuwabusibwa okutali kutuufu nti oba oli bweru tosobola kugula ttaka lya kyapa era olina kugula ttaka lya bubanja nosanga omuntu omu alina obubanja endagaano 7 talina mu kyapa na kimu ng'oli ekyapa asinga sente ze bamugulire naye bamugulira biki bibanja buli wogula ekibanja kikuteeke mu mutwe gwo nti oba okyabanjibwa kikuyisa ow'ekibanja not until mpaka wonaavaayo n'ofuna ekyapa nomanyi nti awo oguzeewo mu kyapa ojja kuba ebyebanja bimaze naye gye n'emyaka 2 ng'olina endagaano y'ekibanja mutwe gwo kiteekemu nti okyabanjibwa ekikuyisa ow'ekibanja so bali batyogula ebyapa balowooza ebyapa olina kumala kujja n'obeera gwe kennyini n'obeera nga oba toliiwo tosobola kubaako nekyokola naye babisembezaako system yakyukamu tosobola okuprintinga transfer yonna nsi gy'oleeramu n'ogiprintinga n'ogisayiningako n'ogiweereza mu DHL n'etuuka e Kampala kyaba kikyuka ekidda mu Manyago ate ne bakikuweereza eyo gy'oli tusangayo so kampuni yaffe ekuyambako kuba nti kusuubiza service ezo ku meeza yawo nyini wooli osobola okufuna ekyapa tibeera mu Manyago n'owoona ate nemireremu gy'ettaka kubanga bw'ogula ekibanja oba tonnaakumalako oba bakyakubanja so mpaka ngoguze ekyapa so ofisa bwedi twekuyambako tusanga Olubowa Kamoga House esimu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700 tumajja kubakoza okezo zetuyina zojja okubako bakubako ngeri bize become ojja kuddamu era nsobola okwogeragana naawe waweza ku WhatsApp ojja kwatuwozerezanya ofuna obwesimba ofuna obuweereza ezettaka inshallah taala so nkaniza program eno obona kalina kakalaamu ofuna kapeniko noba ngwena kyowandiika kwa namalirako essaawa netutuyingiddemu ndaba okunyemu kyoyigamu speaking amu kyekikuyamba manyi tunagenda okuva program eno wena kyoyizeemu ate jjo kisobolamu bo forever. Thank you so much. Asanti sana. Webali kulambulula ku kintu ky'ebyapa ekyo abantu abali e Bulaaya osobola okufuna ekyapa wane Kampala n'obeera e Bulaaya ng'okola bintu binaye ng'ekyapa kiri Kampala mu Manyago omuzungu mu kaweefube w'okufunza ensi n'okusembereza abantu ebyetaago byabwe osobola okuweereza ebintu ebyo through DHL nebiddayo bulungi nnyo naye nga nkubira bannayuganda omulanga nti tulwane nnyo era mulwane nnyo mufune ennanga muntu atagirina mufune ennanga muntu tofuna nnanga muntu nti kulonda nti eri akalulu ennanga muntu ekola bingi nnyo however much n'akalulu kirungi nnyo okutereereza ensi emyaka 5 egiba giddako because ekyo kyekisumuluzo ky'obulamu obulungi kaba kalulu akakolebwa ennanga muntu naye ennanga muntu erina ebirala ebintu ebyakola ebirala bingi nnyo so buli ali e Bulaaya eyo nga Ministry ya Internal Affairs esembeza service y'okuba nti babawe ennanga muntu mu nsi gye muwangalira muzifune kati ffe ku layini y'ettaka tukugamba nnyo ofune ennanga muntu because tumanyi kyekitegeeza okukola transfer live mu Manyago lidde mu Gaakanaabi okugula live mu Manyago Gaakanaabi lidde mu Gago kikulu nnyo but sisi bageza kukujigatta land office ne URA ne NIRA era we kuna tulali chapa ku land office nanga mu joteka bajingiza mu system yawe nina ne balaga nti eno ntuufu basintuufu era bafirenga bitalinga era bafire bangi babakwatiddawo lenzo kukyusa endaga muntu ateka mu akafaananyike n'ateekayo ne bayingiza mu system nga tebiraga ye nyukuta emu n'emuwanda babakwata enkya n'eggulu genda ku land office olwayo babakutte kibageza okufeezinga out obuki obufere bangati system ino kubanga ekusoma nirange ekumanyi URA enge ekumanyi era ndo office okola kiki okumanya babigezaako kubigatta bageza kibakola ekyo bagezaako kulaba nti bamalawo obufere bwaki bw'ettaka tulembye ebyapa bakola kibasobola kulaba nti bakola ki bagenda nayo muyanguyizeeko ndo toyina nanga muntu talina watandikira noba tolina gifuna naye ng'owandisiza bakuwadde ennamba eyo mu system ennamba eyo ebajja eri tunafuna eri physical gy'olina nanga muntu nolina kwewandisiza system ebajja eri so bajingizaamu besobola okulaba nti gy'oli era basobola oba tolinafuna nanga muntu era basobola okuwa ebbaluwa nti simu tumulina mu system. Thank you so much. So gwewandiise bisigadde birekere system ejja kuba ebikola inshallah. Okay, of course olwaleero nalwo lwanjawulo tulina ebintu byetugenda okutunulira olunaku olwaleero nga bikulu nnyo olwaleero tuwaga tutunule kye bayita special title in detail
twagala tutunulire kye bayise death certificate, akakonge oba ebbaluwa eweebwa ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ku lw'omuntu waabwe aba avudde mu nsi eno, death certificate. Tujja kutunulira emigaso gy'okukola ekiraamo, making a will. Tujja kutunulira ani alina okukola ekiraamo, ani atalina kukola kiraamo. Biki by'osaanye okumanya nga tonnagula ttaka, sente ozikuŋŋaanyizza, then ekirowoozo kyo kyakugula eka kw'oyagala okuzimba amaka, eka yakulimirako, oba 5 ku 10 oba ozimbeko ennyumba yo, oba ez'abapangisa, or any kind of development at the end of the day. So tujja kutunuulira ani atalina kukola kiraamo, emitendera gye tuyitamu okugula ettaka, the do's and don'ts. Tujja kutunula kye bayita power of attorney. Power of attorney ne letters of administration, ebintu bino tubiddinganya nnyo show eziwerera ddala, reasons nnyingi oshegeera. Tulowooza nti weetaaga okumanya ebintu bino. So Haj, nsaba tutandike ne kye bayise special title. Yeriwa special title kyeki, ani agigaba, eweebwani, expiry date yayo eri ki, eri mu kala ki? Special title kyekyapa ekyenjawulo ekiweebwa omuntu singa ekyasooka kumuweebwa kimubulako, kigwa mu mazzi kiba kyasobola kukola, kiyinza okuba nga kyajja omuliro, so kati awo asaba special title. Kyekyapa ekyo kiweebwa ku ttaka eryali lirinako ekyapa, n'ekyapa ekyaliweebwako nga kyafuna ebizibu, oba nga kyabula bakikubbako, olina bagula ettaka lyo, olina akubbako akasawo k'ebyapa n'akatwala, gwe totawaana, tokuba nduulu, amateeka weegera okukuyambako okufuna ekyapa ekirala. Yadde bazizzaawo ekyapa ekyo tekiyinza kuddawo nga kiri ekikadde ekyaliwo. Kasabazaawo special title, oli kyagenze nakyo kiba kifudde. So ne bakitwala oluvannyuma nti akikyusa, bamugenda ekyapa kino kyafunako special title, so kyekyaba aleese ekyo kiba tekikyakola. So ekyapa ekyo kiweebwa omuntu oyo eyali nannyini kyapa ekyo, ali mu kyapa, bw'aba nga akyali mulamu nakisaba bakimuwa, oba waba mugenzi oyo amufudde letter administration naye osobola okuapplyinga mu special title. Special title eno bwekubulako okola application n'owandiikira registrar oyo awandiisa ebyapa mu land office. Land office yonna ekyapa ye mukigwa, kiyinza okuba nga kya land office ye Bulemeezi, ogenda Bukalasa gy'oteeka special title yo, oba nga kye Kampala ogenda ku Kampala, oba nga kye Wakiso ogenda ku district Wakiso land office, oba nga kiri Mpigi ogenda Mpigi ku district wa land office, oba kiri Masaka ogenda Masaka mu land office. Kyo kisinzira wa ekyapa wekiri oteeka application yo esaba special title. Omala oteeka application yo osasula sente n'osasula omusolo mu bank, ne bakuwa ebbaluwa ka gazette notes n'okalangira ogenda mu mawulire n'olanga ennaku 3 bwe ziggwako n'okakomya mu land office ne bakuprocessinga print ne bakola ekyapa kya special title. Bafumya ekya special title bakifulumya kiri ekikadde ne bwe kirabise, tebaba tebakyakibala, baba bala kino special title ekiba kizzeewo. Kisabibwa oyo ali mu kyapa oba omusikaawe alina letter administration gwe bawa special title eyo. Eyamba ki nti ezzaawo ekyapa ekikadde ekiba kyabula, ekiba kyayo kiba omuliro, ekiba kyayikamu amazzi. So ekyapa ekispetal kiba kyekawo, kitegeeza ekikadde kibaddewo baba bakijjeewo bakuwa ekipya. Land office weba ekufulumya ekyapa ekuwa kyotwala kyotereka wakati bakita owners copy, nesigaza n'ekyayo mu land office kyo kiba kya registry copy. So byonna details zeekoppa ku kyapa kino ebyapa kyayo kyesigaza mu land office. Bwekiwa ekikubulako land office balina ekyabwe. Byabigonzaamu biri ku system, bwe baba otwala application bamanya onasaba era nyi kyapa kino. So bagenda mu maaso n'omuwa ekyapa ekyo ekipya kyebayita special title. Okay, otunnyonnyodde nti bwe kiba kyabula kyajja omuliro oba kyalibwa enkuyege oba enkuba yakikuba ne kikosebwa enkuba oba bakibba, bw'oba applying okufuna ekipya ekiyitibwa special title, kitwala bbanga ky'okufuluma 1 2 otugambe information eri kuliera ne kuno yekomawo. Kyeki kifuula ekyenjawulo ekyo nti oli omuntu amanye nti kati kiri special. Kungulu kuno bateekayo ekigambo special title, special certificate of title, kigambo ekibeerako
era oli bwakiraba amanya nti kino kyenfunye wawe kyasooka okulwaki okubeerawo ne kibula naye kyaba kiba nga kinene ate okisalaasalamu ebyapa ebikifulumirako ate byo tebibeera special tebeerako kagambo ka special kyo kibeera nga kifulumye nga osaze mu kiri kiba kipya so neka kino ekikadde kiba kyozizaawo kiba kagambo special kiba kirabika nga special title yes so naye nga okola application n'osaba application yinza ogikola nga eri mu lulimi olutegerekeka luzungu twagikola mu Luganda kubanga bali bateekayo bamanyi luki luzungu so otekamufuna muntu amanyi okuwandika oluzungu akuwandikira application eyo ogende wa lawyer akolera omulimu ogwo osaba ekyapa ekyo noba gwe nyini osobola okuwandiika n'osaba ekyapa ekyo ne bakubamu ekyapa ekirala naye nga akigaba registra wanatuna ensonga zonga zirimu eggumba ajja kukwenda maaso akuwa ekyapa ekirala kirabe nga kivudde mu mateeka so bwe baki bakubyeko ekyapa kidde muliro please tewetuga tobaako nakyokola amateeka bwe galuga okuyamba ofuna ekyapa ekirala bantu bangi bawiddwako ebyapa nalanga obulamu obukomye naba kukalina nekuba wansi ekyapa kikoze eki kibuze kyapa omukyala akibbye adduse nakyo nolowooza nti ensi ekomyawo please togamba nti ensi ekomyawo obulamu bate bukomye naye amatenda weeri gyolina okuyitamu nofuna ekyapa ekirala obulamu bwo ne buddawo ne butambula bulungi. Singa nga neno special title ebe efunye obuzibu oba damage oba ebuzi oba eyidde omuliro. Yes. What do you apply for? Chechiddako. Era applying for special title. Gwochokola okola application esaba special title. Era bakubamu special title endala. Tekati yo bagifulumya special title 1, special title 2. Special title eneyogerwako ne ordinary title omuntu gye yasooka okufuna. Ebyapa bino ebibiri. Ekisookera ddala ekiri ordinary kitwala nnaku mmeka babbanga kyokuvaayo 1 ne special title etwala bbanga kyokuvaayo. Special title eyo kisinziira kyo applyinze. Bwe kiba ekyapa nga kyabula nga tokyasobola kukifuna nga kyonna kyajja omuliro kyaggwawo osobola okutwala ennaku 30 okukiranga mawulire. Nekiyinza okuba ekyapa nga okirina nga kyaggyako omuliro paati emu naye nga kirala kikyaliwo. Then osaba kuwa replacement of title. Nenga era mkuwa replacement bajja kuwa nga kiri special title kitwala nnaku 3 ate ekyo kitwaja sinna no wiki maso okola ki okukikuwa. Kiba nga kino kyajja ko bojja party nenga kikyaliwo so kibalaga. Kizobe ekyapa nga kyolina nga kyayikamu amazzi twaza kitayipingako nenga ate okirina nga kyayononeka. Bwe twatwalira mu physical copy yakyo eyo bibanga titwala kidimu nga kirini tainawo kyayinawo de nakita kimu. Sebanga tirijja kubeera nnaku 3 kulanga mki mawulire ocho bajja kulanga mawulire nenga kibajja okuwera jaba special title. So tulina okumanya special title eweebwa ku ekyapa ekyononese niwe kibanga tulina ka copy nakamu mayaje ezo nnaku 3. Niwe kibanga kironga bwe kinye kya kutereza okola baluwa nokola application twala wa registra walabanga byo mugambi mu baluwa yo bitalinga ne byalina ku system ye batipina bakwa ne muiki emazo kikuwa. Oyamba ku bantu okufuna special titles. Yes. Tubayambako era bangi tukoleddeko ebyapa byabula nabanga sofuna mu ekyapa ekirala kiddawo. Process terwawo sabi yogera nga byamazima ba system yo gyeri kyapa kibanga kikyo kyaba kikyo tujja kwebera mana office might to find out kyapa kikyo gye kiri ddala negwe kino copy yakubulako bajja tuwe ekirala. Okay. Yeah. Tuli ku extra digest mugoba nsonga it's a Friday tuli ne Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited tutunuulira ensonga ez'enjawulo nga zeetooloolera ku ttaka. Special title yeeyo ani atagwanidde kufuna special title? Kuliko omuntu ekyapa nga si kike nenakola application nti ayagala special title ekyapa tekibeerako mu manya ga Ibrahim Mukasa kyokka ate asabira nti ate agabamu special title. Tubasobola kukikuwa kubanga si kikyo. Ekyapa n'oba wakigula Kamoga Muhammad nenkikuwa nekikubulako ate gutosobola kusaba kyapa ekyo nga special title singa bati wakyusa kyapa ekyo oba olina kuddayo ewange bumenya mwanya mu kyali nenkusabira nensobola okufuna ekyapa ekirala. Era wemba kubiza nti oba oguze ekyapa please gezaako nga bw'osobola okyusa ekyapa ekyo bemanyago yakuguziza kidde mu manyago ne bakibuze gwe kenyini aguze ekyapa so okusaba n'abantu bangi bafuna obuzibu ng'agamba yanguza ate yagenda Bulaaya ate ekyapa kiyampa kyambulako
tojja kunyonya registry omugambe nti ekyapa ate oli kyambulako kyali kyange so mpa special title ajja kugamba leeta ono ali mu kyapa ajja kulowooza byogera bya bulimba yadde byogera bya mazima so kati yali mu kyapa ateekeddwa okusaba ekya special title oba mugenzi United Administration yasaba special title tugamba nti ekyapa kya kitange yabadde omulamu nze mwana we ekyo tekimala wasapa kyapa ekyo oyina okuba nga administrator ng'ofunye ebbala okuva mu kooti so kati atali mu kyapa munda tosobola kusaba kyapa okujjako ng'oli administrator yes okay special title ng'omuntu anagifuna mu sente ezisasulwa transfer fees tutunulira kati ekyapa kiri ekirala the ordinary title ekyapa kiri ordinary singa ng'omuntu aba asayinize transfer forms zino n'akasente kawaayo akakyusa ekyapa tutunulira akasente akakola special title ko waliwo akasente ak'enjawulo era sente ziba mmeka ezo kati okola transfer kirala n'okola special title kirala okola special title tebatukoze transfer kijja nga kijjira mu mannya gali mu ekyabulira oba mu ekyajjiira oba mu ekyayononekera special title so tutunulire sente ezikola special title zo zagerekebwa nga za muwendo bingi nti ekyapa kyo kya muwendo omuntu kyagenda okukola kyanjawulo any transaction mu land office teri ya bwereere buli kyagala okukola ku land office kya sente so kati kisinzaanya agenda okukolera ku special title eyo n'emiwendo kwegiri boogera ku land office bagina emitendera egy'enjawulo gyebateekawo sente ez'enjawulo zosasula eziriko lisiiti bazikulaga sente zino gyosasula sente zino ezagazeti sente zino so okujja wagenza mu land office bakubula emwendo gy'onosasula buli kyapa. Thank you. Yes. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne Haji Kamoga Muhammad wa Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa erubowa ku Kamoga House. Abalungi abatulaba kansubire ekintu kya special title mukinyonyose bulungi nnyo. Haji njagala tutunulire kye bayise ebbaluwa y'omufu oba death certificate oba akakonge akanyonyola okufa kw'omuntu oba akakakasa nti ono mufu. Akakonge ako because abantu abasinga naddala omulembe gwaffe guno n'ogwayita bamanyi nnyo kye bayita birth certificate. Buli wabeera birth certificate wabeera death certificate. Mu mateeka ekiraga nti omuntu nti yafa eba death certificate. Mateeka ekiraga nti omuntu nti yazaalibwa ebeera birth certificate. So wakati okuzaalibwa wabeerawo okufa. So death certificate omuntu ne waba afiiridde waka kikakata kwabo basigaddewo okufuna death certificate. Death certificate ebbaluwa eraga omuntu nti yafa. Mu by'ettaka oba okuprocesinga ku bbaluwa yonna ogamba nti omuntu yafa olina okulaga obukakafu nti yafa. Sigenda mu maaso n'okuba ebifaananyi ebifaananyi by'omugenzi n'okuba kofi n'ekifaananyi n'okuba entaana ebiyinza obutaba bikulu. Era ne gye applyingira bayinza tulaga nti tebadde obutakusaba kifaananyi kya ntaana ya mugenzi bakusaba bbaluwa. Bw'oba afiiridde waka nga tofidde mu ddwaliro genda kugombolola ogyesalinga okufa kw'omuntu oyo. Ennaku z'omwezi zaafiiriddeko essaawa zaafiiriddeko otekeyo amannya ge otekeyo ennaku z'omwezi bo bajja kuwa akabaluwa akatini bakata short death certificate kugombola kosookerako. Then kajja kuyambako ogenda okuapplyinga death certificate ku NIRA. So ekikola ku mpapula zaaki empapula za gavumenti ekikola ku ndagamuntu ne death certificate ezo. So ogenda applyinge oteekeko gwani asaba oteekeko mulwadde ono omugenzi gwoleese yafaaki yafa accident yafa natural death bamutabusi bino biteeka muki babikusaba bamukuba ttalo oba bamuwereba mmula okuwereba mmula manyi kirege tulidde ku kiri bakyalulale kyonna omuntu kyaba akoze eki bwaba accident mukaye mutomedde era oteekamu nti ki accident babeera nga afudde natural death omusujja gwa nsiri gumulumidde waka n'afa era oteekako ekikola nti ono yeetuga ebyewaabwe byamulinnya ne yeetuga era omuntu aba yakomitinga suicide oli era amanya otewakubalwa nti ono ki ono yafa yeetuze
nti ono suicide bomba yetulikizaako obuganga ekatwe. So eyo n'ensonga ebanga yamutwala mwejoba notekako then kati abo bapromise akawanvu ako ka death certificate kalaga ki kalaga muntu nti akoze eki temuntu afudde era bogera mu banka bajja kusaba death certificate eyo bajja kusaba ne title administration singa omuntu aba yarekayo sente mu banka baba tulina bintu ebyo tebajja kalubiriza abantu. Thank you. Bantu bangi babalanga nti bafa ninga balamutteke gye bali. Haji. Yes. Muyamba ku bantu ofuna death certificate. Ate tuzikola kezo. Tukulagirira yogenda nibazikolera. Okay. Singa omuntu afa ne batamutufunira death certificate ngalese estate ayole bolekedde kyabe nganda basigaddewo. Balino jefuna ngeteka tabana kyabenza kola. Tabana kyabenza kola kujja bafunye death certificate yeyo. Bache kisumuze kiraga nti omuntu yakola ki? Yafa. Oyina akantu kokonyeko nti bangi nnyo bakola death certificate nga balamu. Bangi bababika nenga tebafanga. Naddala babeere ebweru. Kikonyogo kyamutuukako. Naddala baganda baabwe banyinaabwe beeko baana. Kikonyogo bamuzaala kitwe kya njovu. That is Lwengo. Bamukolera death certificate nga mulamu. Idris omujjukidde. Kati abantu abo bamu abeeko baana ne bakola death certificate z'abantu naddala babeere bulaya nga genze emyaka 10 tadda myaka 2 tadda myaka 3 tadda ne bamubika nti yakola ki na babeere Kampala nenga oli babikola nga tamanyi ngijali Kampala mu kyalo babaana be ne beeko baana oba baganda be ne balanga omuzenzi yakola ki kumbe mulamu de batwala death certificate ne bakube balwa zo kufa ne bakube balwa gira mu koti bakyuse byapa ne bamulanga nti yafa agenda kuzuka bwati nga byakyukodo kada ho gugambula ibera bena yakyusiza ata amateka gali fano na makate kudate mu koti no gamba nti nze muntu wendi sifanga ate musandika kuwoza kwa chimanyi bano bayinza okutwala omwezi gumo bikola gwe notwala emyaka 4 okubizaayo kisinzira speed kijokozeseza nenga maya kirimo obudde buki bungi so olwo mu koti bwolabika ne baga nti ogwo muzimu tebasobola kugamba nti ogwo muzimu kibanga oyogera maki nga mazibe bisobo singo bungi kasita olabika bali abafere bakola ki babula sentamu era kati emitenda wejiri era tinga bababu kubazi nga babakubika nga oli mulamu era mitenda wejiri egisabulawo ebyo ndi wangi sikola ki sifanga nebo jange byapa babikyusizza ababiguza n'abantu abalala kitegeza befuusa ate musango wajja kuwabira abakyuse byapa wajja kuwabira buli kuntu wajja kubakyuse byapa onagula nga tamanyi nti waki kitegeza biwa bikyuse misango bajja kumala kubawuliriza ate mu kooti tojaga bugambi nti nzuno nzimulamu muzeyo mumpe ebintu byange extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. It's a Friday tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka. Of course ettaka it is a wide topical project. Era nga ebimu kubikola ettaka it is beyond lyoyola mu ngalo bwoti n'oteeka mu ngalo bwoti. Ettaka documents biwandiiko. Thank you so much. Gwalirina nga waliteeka mu mikebe n'oliteeka ku muzigo gw'omusajja n'osimbamu ebimuli. Eryo toyina ttaka. Ayina ki? Ayina kyefaananiriza ttaka. Banji nnyo Haji Inalandi Road wange yali yemulugunya. Waliwo abapangisa abajja ne bajja n'emikebe ne bateekamu ettaka ne basimba ebimuli. N'ababuuza temuligenda. Bajjagana na bimuli. Ompangisa yamudamu n'agamba nti ffe buli we tupangisa tujja n'ebimuli byaffe. N'emikebe tuggula ettaka ne tuteeka mu mikebe gyaffe. Abantu balina obumalirivu. Ate kati eri balifunira empapula. Nedda ssebo. Wangi? Nedda ssebo. Ogambye otya? Otegedde ya mikebe ate onolifuna oti ekyapa eri mikebe. Daniel Mugo yankutumiddeko nnyo taata. So excuse me wandiiko. Okay. Yes. Haji njagala tutunule kye bayita ebimu ku birungi ebiri mu kukola ekiraamo. Advantages of making a will. Era ebyo tujja kubivugira wamu n'okunnyonnyola mwani atalina kukola kiraamo. Tusooke n'okunnyonnyola ekiraamo kyeki nga twongera okubajjukiza. Ekiraamo papula lw'okola ng'oli mulamu ng'otegeera bulungi ntokakiddwa ng'oteekateeka ebintu by'oyagala bikolebweko
singa obudde mbulamu bw'ensi eno ekiraamo kifuka kiraamo ng'omuntu akikoze amaze kufa ekiraamo mpapula oyinza okukola empapula 10 empapula 10 n'ekyosembi okukola kyekibaluwa nti kyekiraamo ekituufu kyolese so kiraamo oli waddembe okukyusa emirundi gyoyagala singa omuntu aba akunyiza n'okyusaamu oyinza oba byotese mu kyalimu ng'obitunze n'okyusaamu oyinza oba nga byotaddemu ate ng'oyongeddeko ogambye omuntu bwakunyizaamu yinza okukunyizaamu kivubuka wakiwa ettaka lyo ate nikimanyi kikuvumu kojjayo olupapula na peeni cwi ng'oddamu obaga buto ng'osirika oyinza utakiddamu kyonna kyonna abala noyongerezaako nti oluvannyuma lw'omwana wange ono kanyesije okuntyoboola notekamu ensonga zonga ki mugjeeko ekitundu ky'ettaka ekiri wansi eri ku luzzi era tayinza kugamba mbu ate lwaki kubanga gwakikoze asobola ng'otegeera bulungi abajuzi bateekako emikono so ekiraamo ekyo kiteekateeka omuntu byalese ng'akoze ne babirekedde babiddukanye mu nsonga ezo ayinza okuteekako wayagala bamuziike singa wadde mubulamu bw'ensi eno ateeka mu kiraamo ekyo mubeeramu nakozimwezi gyakikoze mubeeramu amannya ge kubeerako signature ye kubeerako n'emikono gy'abantu abataka wansi babiri oba abawitness oba abajulizi kulina okuteeka mu kiraamo ekyo wakati mwennyini ate oteekamu ani alina okiteekamu nkola ekiraamo ekyo eyo paati singa okubeera enkulu ate abantu bangi babikola agenda okukimplementinga byabetuteekamu oyo agenda okiteekamu nkola babituyita executor oyo ayo kiteeka mu nkola mukulu nnyo kubanga nwakiwanika nga kirungi nnyo ototonoza era kiteeka mu nkola ojja kuba nga ayoziza noyanika mu ttaka so olina okumanya ennaku zimwe zirina okubeerako olina okubeerako amannya go gwakiwandiise kulina okubeerako mu mukono gwo siginkyayo kulina okubeerako n'abajulizi abataka wansi wa babiri kulina okubeerako n'agenda okiteeka mu nkola bano oteekamu ebyobugagga byolese oba oyanguliriza bano boolese kuki ku duniya n'oteekamu abaana bo n'oteekamu bowegabidde oba yangulizo na agenda kiteeka muki mu nkola nenga biri ono bino okubeerako as a must ekitaba nakoza mwezi byoba wandiise kiro kitwala omunaku terajja bikkiriza otasayini ku kiraamo ekyo terajja kukikkiriza nawe atamanyi kuwandiika osobola oteekako ekinkumu nebeera nga siginkyayo kubanga natamanyi kuwandiika gavumenti ekumanyi nti gy'oli nosobola okubanga olina byokoze osoteekako ekinkumu kyo ebeera siginkyayo era ababiri bano abasatu abawitness oba abajulizi bajja okukonfaminga dda bituufu byebyo bigenzo bya sayininga babimuwandiikira bamusomeramu nagamba byo byenjagala nateekako ekinkumu kye okay tumenyeremenyere kugimu mu migaso gy'okukola ekiraamo ebintu obutatwalibwa ebintu obutagabanibwa bira mupango estate y'omuntu alaamye kizibu okugyepankirako ng'eyo estate y'omuntu atalaamye kankiddemu estate y'omuntu alaamye singa oba olina abagenzi babiri ono alaamye omulala atalaamye ebintu bitwalibwa kifa mukokko bantu teri abo abagambako naye estate y'omuntu alaamye teri ayinza kugyepankirako kubanga ebeerina ebiwandiiko ebijja okugwaidinga baleseewo so bwoba okoze ekiraamo oba olese oteeseteese naye oba otokoze ekiraamo oba olekedde ensi esaddewo nga weeyagala ate nga tojja kugaana kubanga bwe bajja okulekawo bwe bali mu yingini kaseera ako muganda gwotayagala lira ddala atakubuuza ng'oli mulamu bw'oma omala okutuka ajja okujjawo ebiragiro mu lumbeeru kubanga toleseewo kirawandiiko naye bw'oba olese ekiwandiiko oba omaze obiteeseteese oba omaze obatemako ebigere bajja kudduka mpola so bw'oba owandiise oba oyambiddwa kinene nnyo nti ese ekyo nga bweyagala biteeketeekebwe bwe bajja obbikola ekiraamo tekiggwaako mpaka nga bikigaba biweddewo okay yes ani atakkirizibwa kukola kiraamo omuntu nga mutamiivu ng'anywedde omwenge tugende mpolampola gumuli ku mutwe tokkirizibwa kukola kiraamo tugende mpolampola edranko nga gumuli ku mutwe ng'asibidde kuli abamu gwe bategeera nga drunkard naye nga abangereza bamuyita dranko takkirizibwa kukola kiraamo mpaka nga gumuweddeko omwana omuto batuyita mayina takkirizibwa kukola kiraamo kubanga byakola baba tabitegeera byakola naye nga twasoose namutamiivu tatawaana tokola taata ali eyo lujuuju tokola mpozi nga gumaze kuggwako abatamiivu beeyitiriza akuweeraawo ekyapa nekumuggwako nakuba enduulu era singa bakyeta nga oli naleeta obujulizi nti yakikolera mu bbaala yakikola atamidde akikola mu bbaala nakikolera nga ategeera naye kika kireetwa nti yakikola tali mu mbeera ze ng'ali ku influensi y'omumbejja namaalwa naawe omugulidde egiraasi bbiri n'akyamuka nawandiika
abatategeera byakola BM akubye short 2 eza tekira naga nti faamu yekanebule munjikuwadde Daniel Mugoya singo omuntu abeera Daniel Mugoya asiba ku mazzi singo omuntu abeera nga mutogo guliko ekikyamu bali insane takola kiramo okujjako singa mulimu abagweddalu naye ng'aligwa mu biseera singa interview ebeetuukawo nga yali mulamu kaseera ako kyetaagisa haji ekyo yes byojja osanga mu mateeka byojja okusangayo wano sikunyumiza mbuzi oli student wa LDC tugende maaso kubulya mateeka oyinza okuba eddalu ng'oli bwaligwa ali wa kiseera waliwo abagwa eddalu mu gw'omunaana n'ogw'ekkumi nenga mu January abeera mulamu bulungi Sekirama akikole mu January bw'aba yakikola mu January tojja mugamba mbu yabikwata bitegeera singa mu interview yakola ekiramo ekyo nga yali mulamu nga byakola bitegeera singa nga aba agwa eddalu wakati buli August nga 31 n'akola ekiramo kino July ng'ebula esaawe mutuyingira August lwaki omusindawo ku extreme wabula olunaku lumwali gwe wali wandiikawo nti yalina kuligwa nga kyateeka bwe lityo mulimu abasula abantu eddalu naye nga si balalu batya n'agamba omuntu nti oyo yakikola mulalu naye nga yakikola nga ate nga mulamu so kati olina okuteeka obujulizi ku tebo nti omuntu yali mulalu ne waliwo akikola ekiraamo nga mulamu bulungi nga mukaseera yakola ekiraamo ekyo nga yali mulamu naye nga mukaseera wafiiridde ng'ate mulalu tubala kiseera kirimu yakikolera yali mu senses ki babiteeka ku minzaani kuliko era n'abateeka ku bazadde nagamba muzadde wange mulalu nja kutwala ku management y'abintu bye naye nga tebanamutwala mukooti bagaleeta muzeeyo tulambeko wano mukooti oba ddala mulalu muzamutuwa ku musajja nga mulamu nga bamubuuza ebibuuzo byamubuuza nga bitaalinga nga bifulowinga bikwatagana ambuuza amanya ge agogera bulungi emyaka gye agogera bulungi omwaka gwamuzaala agumanyi bulungi abaana byeyazaala abamanyi bulungi sente omukwasi obusente abwawula kano k5 kano k2 kano ka mutwalo bwe ngulako ekinu kyakakaga ku mutwalo 2 banziriza mmeka ebibuuzo ebyangungu era nga asobola okubittanga nti ologolese yagolola nti mulalu neki mulamu so tulina omutamiivu tulina omwana omuto tulina n'omuntu abeera n'obuzibu ku mwongo ekigambo mulalu kinkalubiriza okwogera kizitowamuko naye nga ti abantu kibategeera obuki tibategeera obulungi twongereyo omuntu omulala takkirizibwa kukola kiraamu singa omuntu abanga akakiddwa ayinza obanga mulamu bulungi naye nga ate akakiddwa under what duress mu luzungu bwe bagamba bakukase bukasi oli ku gun point wandiika biki ku mudumu gw'emmundu wandiika ono ali eno emabega akutaddemu omudumu gw'emmundu ataddewo vidiyo nti kola ekiraamo era singa kooti etegeera nti bakikola kuki ono ali under duress kiramba kiteeka ebbali kooti erina obuyinza okuteeka ekiraamo ki ebbali naga nti yali mboozi buboozi kikisinzira akikedde muki mu state ki ne bw'ogambye omukase bukasi era tumala bisayo nti omuki omukake singa nga omuntu bukeera ku makya n'agaba ebintu bye ne biggwawo n'agamba nti nakola ekiraamo ku mudumu gw'emmundu atukakasa atya nanti ekiraamo ekyo okifula nti kiraamo omuntu amala kuba nga mugenzi niba taatawo nga akuwadde ebintu mu kiraamu naye nga tanaba kufa tebeera bibyo yabituwa ffe nga mulamu togamba ate ebintu taata binatu yabituwa mulamu era ffe waffe yagenda okufa nga talina tewali buzibu ebyatuwadde muki mulamu nonzoba enako byalekawo era twamugambanga nti naye taata towangaala tugenda kweyagalira mu bintu byo wano nga wabituwa ng'oli mulamu tewali buzibu ate abaabi bawadde nga ategeera bulungi oyo talina buzibu bubadde nga mki nga mulamu naye singa aba nga tabikuwadde mulamu obula nga awandiise buwandiisi gwe n'osomola ku biri mu kiraamo nti yampadde wano neweeteekawo nti kano wano wange kaithi kanaabi mu bitundu by'empala essaawa yonna akyusa n'agamba wano nkugjeewo mpala ntebe akugjawo yasimba amakanda n'osigala mu mboozi nti awo waki ne bamulekera busega ayino so kati ekiraamo ekyo bakibala ono kyasembye okukola twongereyo omuntu omulala talina kukola kiraamu singa oba oli nga mwana muto takola
singo lyabanga omutamivu lujuju nga ogwasuzeeko ayongerako mwongere tokola totawaana taata singo boli abanga mulalu takola singo boli abanga kakiddwa takola aba abana tokiza kola ki kiramu mbaweyo omulala omu onzo kubawa atayina byalama ate oyo no bisira byabwerere kubanga oya kuteeka muki oyo ayina byalekedde abantu akiza okola ki byakizo okubako ne byawandiika naye n'obanga tolina byolama ozo okusalawo n'otegeeza famire yo bagina okuziika eyo kikiteetaagisa kubeera na bintu bingi otegeeza famire yo engoye zo gwozigabidde otegeeza famire yo abaana bo boolese yes no tekitegeeza nti okubeera nseka wano nina kyenseka wano tegeeza nti oba nesente ebyo naye osobola obiteeka mu ki Idris Lukwago ozobanga nga tulina byapa nengo ine bibanja byo osobola obiteeka mu ki ozobanga tulina byapa nengo ine entezo so nabyo osobola obiteeka mu ki mu buwandiike n'olaga byaga bikolebwe kwebyo ebintu byo so kati tulina okumanya nti ekyamu kyowandiika nengo ine okuwandiika byoteekako nga obirako control nga bibyo so toteekako bintu ebyaliko ebibyo oba byosuubya okufuna nobiteeka mu kiramu ojja kuba obuuzaabuuza kisekiwutawo ekiramu ekyo takali yaliko eriryo walitunda lyaggwawo ate oliteeka mu kiramu ng'eriryo tatondawo kulifuna owooza ettaka nsobera omwaka ogujja okugula ettaka mu bitundu by'omukalagi bw'otaligula n'otandika okukola ekiramu ng'olama ettaka ly'omukalagi ly'otannafuna kubanga bakututeyo okulambula n'ogamba nja kuligula ankole omwaka guno nja kuligula n'oteeka mu ki so toteekamu by'otannaaku bitayi mu control yo teekamu ebyo byokka birinako obuyinza. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tutunulira of course ebiwandiiko ebyomuwendo mu nsi muno in line of land. Bino ebiwandiiko bye tutunulira bitabo bitukuvu. Tutunulira ebiwandiiko ebyomuwendo in line of land. Si report card nti gwasinganga. Tetutunulira transcript ya kusomero lyo. Oshagera first class gitoleta tatawana totuletera certificate of appreciation sije tuliko certificate of participants sije tutunulira so njagala tutunulire letters of administration zino tuzitunulide banga eriwerako naye tulabanga kya muwendo era kya mugaso era kyavunanyizibwa okwongera okunnyonnyola abantu letters of administration ebbaluwa entongole ekwebwa kooti okuduganya ebintu by'omugenzi kankiddemu letters of administration yebbaluwa entongole ekuweebwa kooti okudukanya ebintu by'omugenzi oyita kuguzanga ettaka ng'agamba ettaka nti lya mugenzi talina bbaluwa ntongole kuva mu kooti oyita kuguza yadde ente nga talina bbaluwa ntongole kuva mu kooti kuba ojja kuba oguza empewo bajja gamba ojobbya enzibe ente onosooka n'okufuna ebbaluwa entongole kubanga ebigaga by'omugenzi byotandisa okukwatamu sebbaluwa eyo kooti yokka yegigaba kisinziira ku mugagga ki gw'otutte omugenzi gw'otutte ayina bugagga ki bw'aba ayina bugagga nga tebusuka $5,000,000 agenda mu kooti eya wansi magistrate court bw'aba ayina ebigagga nga bisuka $5,000,000 agenda mu high court bamufune ebbaluwa eyo ebbaluwa eyo bagiwa omuntu agisabyeyo singa abayina ebisabye nje bikugisaba one singa agisabayo nga akola ekiramu omutaddemu nga executor w'ekiramu ekyo oba ekiramu akiteeka mu nkola tasobola kyamu ekiramu ekyo kulumbira gani kyekatesi mu nkola alina okugenda mu kooti basatifyinga ekiramu ekyo bamuwa ebbaluwa y'entongole bava mu kooti bayinza okutuuka mu kooti eyo ebbaluwa ekiramu ekyalutteyo ne bakikolamu ebituli awo nabanga oba administrator bukola ki bumusaze so kati tulina okumanya ebbaluwa yadde afunye ekiramu ekyo sita mutaddemu alina okugenda mu kooti nemu ebbaluwa endala etuyita letters administration ebbaluwa eyo eba ekola omuntu omugenzi byonna byandibadde akola oyo agifunye asobola okukola emugenzi byonna byabadde akola nga mulamu kugeza asobola okubanja amabanja gabadde abanja asobola kusasula amabanja gabadde babanja omugenzi asobola okugenda mu banka najjayo ssente asobola okugenda mesenza funajjayo akasiimu asobola okukyusa ebyapa by'omugenzi byonna asaba nga alina ebbaluwa eyo agifuna omulundi gumu naye banga asobola okukyusa n'ebyapa byapa 10 ebbaluwa eyo ebikyusa akolabako obukozi certified copies togamba omugenzi yafa n'ebyapa 30 ngene nfuna ebbaluwa 30 ate ez'enjawulo no ofuna ebbaluwa mulundi gumu nobanga osobola okukyusa ebyapa byonna ebyo omugenzi byamadde asobola okukola asasula amabanja asobola okubanja basobola okumuwaabira asobola okuwaabira mu nsonga za estate y'omugenzi afunye ebbaluwa eyo letters of administration bayijja mu kooti wokka era oba waga nti nze nalina obuyinza naye nga tagendako mu kooti mwenyo yali mu mboozi anyumya mbonyumya era tumuwa ssente zo
nga ensonga zikwata ku nsonga za mugenzi. Bantu bangi baliddeko ssente, abaana b'abagenzi balidde ssente z'abantu bababyeko ssente ne talina mabaluwa ago. Omukubanga n'omuwa ssente talina baluwa eyo tajja okukyusa kyapa. Ekyapa nnyo nobanga akiina takyusa kyapa ekyo. So ekyapa ekyo okikyusa ino kuba n'ebbaluwa ekuva mu kooti batayita administration. Mu bufunze ebbaluwa y'ebuto bwefaanana. Muyamba ku bantu kufuna ku letters of administration mwaba Kamoga? Tubayambako. Zitwala bbanga ki okuvaayo? Kisinziira bizibu ebiri mu estate. Ebizibu ebyenjawulo, estate eyinza zirina ebizibu ebyenjawulo. Bimu eziba nga zirina enkaayana nnyingi. Oyinza kutuuza famire zonna, okwogerezegana nabo, okuteesegana nabo, kubalaga obulungi bw'okufuna ebbaluwa eyo. Mulimu abatabibeerako, nze tebinkwatako. Naye ate bw'omunyonyola nga tebimukwatako. So kisinziira bwe nga tirina nkaayana, kyangu n'omwezi gumu ebbaluwa evaayo. Bino olumu bitambulira wamu era abantu bibabuzaabuza. That is letters of admission ne powers of attorney. Bangi tebabyawula oba bangi balowooza kiri kyekikolanga kiri nekikolanga kiri. Tutunulire powers of attorney. Powers of attorney kiba kiwandiiko ekiwandiikiddwa omuntu nga mulamu, naawe omuntu nga mulamu amukolere ku nsonga ze nga mulamu. Power of attorney, omuntu akuwa power of attorney okukola ku nsonga ze eyinza okuba za ttaka, kuteesaganya basikoota, eyinza okuba za kutunda bintu, eyinza okuba za kutunda mmotoka, ninga yakuwadde ebbaluwa eyo nga mulamu. Singa omuntu oyo amala n'afa essaawa zikwafiridde n'ebbaluwa kwefiira. N'osanga omuntu nga yafa emyaka 5 kyokka omuntu famire abafutubaddeko agamba nze n'ebbaluwa yange ne power of attorney muzeeyi yampa obuyinza nga mulamu. Kasita byonna byokola ng'ebbaluwa eyo giyina biba bituufu mwezi nga waali. Singa okuwa power of attorney okumala emyaka 5 n'okozaako emyaka 2 olina akugoba byokoze mu myaka 2 naye bibeera bituufu. Ebbaluwa eyo agikuwadde okugikugyako alina kuwandiika mu buwandiike. Naye oba okooyo omukolera olina okumuwandiika mu buwandiike mugambe ebintu byombikooye n'oteeka mu buwandiike. Noba ng'osobola ki ng'ekintu ng'okivaamu mu buwandiike. Ebeera mpandiike ate namwe n'ogiwandiisa gyebawandiisa ebiwandiiko. Tokuwa power of attorney n'otagiwandiisa mu mateeka. Osobola okuwa power of attorney ekyokyusa ebyapa, osobola okusayininga transfers nga ddala mulamu waali nannyini kyapa, naye nakuwa power of attorney n'oba osobola okusayininga ekyapa ku lulwe osa bbaluwa eyo. Bagimanyi mateeka aloyo abagimanyi ogitwalira amanya. Naye bino okubeera mu byolina okukola bino okubeera mu ki nga bispecifyingibwa bulungi bino byolina okukola mu bbaluwa eyo. So oli agikuwa byonna byokola ayabeera abikoze. Ebbaluwa eno ya powers of attorney kyekigifuula original kyekigifuula ekicupuli. Kasita agikuwa abeera mulamu nga agikuwadde ategeera bulungi ne mugiwandiisa n'omugwayo guba gwegwo. Singa ebbaluwa akuwanga ya myaka 5 nemigigwako ebbaluwa eba eweddeko. Bimu abagaba power of attorney nga ziri open, si ya myaka 2, si ya myaka 5, si ya myaka 10 yo nga weki kasoli abanga akyaliwo mulamu ebbaluwa eba ekyakola. Sinoonaku lwakugobye oba lwawandika ebbaluwa nti ondekeddeawo kunkolera sikyakwagala mu bintu byange aweekoma okukola naye emirimu olina kukola ku egyo. Naye gyonna gy'okoze ng'olina ebbaluwa eyo ne waaba ekyanga nti agikugobyeko ng'omaze ogikola gyonna gy'okoze yabeera yagikola. Bantu bangi bamanyi okwekyanga maze okuwa ebbaluwa omukoledde omulimu gwaze okuggwa n'agamba ati nabikola sitegedde. Ebyo booli mu mboozi oba okuddayo mu kkooti ogitegeeza ebyo. Ne byonna bye yakola ng'alina ebbaluwa eyo gwoba wabikola. So ebbaluwa luba lupapula lyali okuwadde naye alina kuliwa ku bintu ebyo kabyalinako obuyinza. Byatalinako obuyinza tayinza kuwako ebbaluwa eyo. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Ibrahim Kasage manya gange tutunuulira of course ensonga ezikwata ku ttaka n'ebiwandiiko ebyenjawulo ebitambuza transactions z'ettaka. Ekikola ettaka mulimu ekyapa, ekikola ettaka lyo lyennyini, ekikola ettaka mubaamu endagaano, mubaamu transfers, mubaamu mutation forms, mubaamu ebintu bingi nnyo. Bw'otaabeereewo ng'olirina olitambulirako oliyimirako nga naye tolina kiwandiiko wadde n'eki ekiryogerako owoze nti olina ettaka. Ate bw'otaabeereeyo nga gw'olina ebiwandiiko naye ng'ate ddyo lyennyini terirabikako. Twagendako Semuto Kapeeke eyo ne Idris ne Daniel Mugoya nga waliyo bwana mukulu atunda ettaka naye nga akuguza buloko n'akuguza ne plot number byonna ng'obiraba bwoti mugenda okubisaakinga
nga bikusuula Wakiso naye ng'akuguziza ssemotoka peeka. Ebirala nga byakuguzizza Lusozi mu biwandiiko wano obisaakinga nga mu lutobazi gy'osibira. Naye olina akantu kootera okugamba nti teweesiga omuntu olw'emyaka gye n'endabika ye mu nsonga z'ettaka. Ng'oba ogenda kugula ettaka weesiga ebiwandiiko. Si kikula kya muntu. Si gomesi. Omwami oyo mukwano gwoga nnyo. Neoyanguza yali musajja wa nvi, ab'envi, yali omubbi ku mulembe gw'Obote nakati yakula. Akula bukula. So teweesiga nvi za muntu, weesiga ebiwandiiko by'alina. Kyekikulu mu by'ettaka. Ojja kumwesiga weza nti mukulu naye ng'ate empapula z'alina nga nfu. So kati olina okumanya. Ogula nvi za muntu, ogula gomesi gy'ayambadde, oba ogula mpapula. Awo wennyini wenkutwalira ku kye bayita transfer forms. Nsaba ompeeko ku transfer forms ezo eddakiika 2 zokka. Then bwe tuvaawo tukkirire tutunuulire the do's and don'ts oba process y'okugula ettaka omuntu by'alina okuteeka ku mwanjo. Transfer form y'epapula okyusa ettaka. Transfer forms okuva mu mannya g'omuntu ali mu kyapa okudda mu mannya g'oyo atali mu kyapa asobole okugenda mu kyapa. Nkitegeera. Epapula olwo lw'okyusa ettaka eryo era lwe lwokka oluwa olukusa registra okyusa ekyapa kuva muyo abadde nannyini ttaka kuva mu olwo okuddamu olwo mupya. Ani aissuinga transfer forms? Oyo ali mu kyapa. Ani avunaanyizibwa ku kuprintinga forms zino information eriko etakyukakyuka? Land Office. Government. Kati gundi babigonza mbiri ku system ogenda ku website ya Ministry of Lands. Kuliko transfers forms nyingi nnyo. Kati ogenda no kilikinga wali land forms n'onoonya wali land transfer forms. Awo zo printingako ewali vendor oya atunda wa signinga, ewali purchaser oya agula wa signinga. So kati awo present transfer wa signinga nga kwendaga muntu ye akwa akafaananyike nga nawe oteekako ebibyo ngera okyusa ekyapa. Bw'oba tosayinga transfer forms oba tokyusiza kyapa, bantu bangi babyeko sente zaabwe nga tasayinga transfer forms nagamba nti nseyo muganda wange ansayiningireko. Beewala okusindika empapula mu DHL naye wala okujja osayininga yennyini nagamba nasindise gundi ansayiningireko. Oyo oba ogenze mu forgery kankiddemu. Tosindika muntu asayininge on your behalf. Ku kyapa ekyo amanyago asita amanyi wowandiika. Bajja kumuyita, bajja kukuyita nga otazi kutuusa ekyapa ekyo ojja otegeera nti byewakola bijja kuhontinga. Kye bayita okujingirira ebiwandiiko. Nono nyini gwotumye oba omwadde olukusa oba omwadde omuwaatwa wande otandikira okubba ebintu byo. Ndi abantu bakolako forgery gwe wamutuma forgery oyo amukole. Toliiwo ekyapa bakikyusizza kigenze mu mannya go naye ogambye wadde ono olukusa akusayiningireko kubanga amanyi w'osayininga. Mugambe empereza empapula nsayiningeko nzikuddize. Posa eyo sejja kutwala emitwalo 20 emitwalo 10 gigumire osinga okyusa ekyapa kya milioni 10 kya milioni 2 kya milioni 15 kitwalira obwereere. Bantu bangi babafera ne babagamba tukusayiningiddeko kuguze. Naye ng'ate bambi ng'ate nga bagulidde empewo. Siginti eri mundaga muntu yo tojja sobola kusayininga ng'ono ali e Kampala. Yajja gamba wandikako ennyukuta 2 zokka kyotasayininzeeko kiba kikyo. Mu maaso eyo nyoba toyaga kutunda ssaawa zino oguze buguzi okunganya byapa byo onyo okuyitawo naye mu maaso eyo ngayaga okukikyusa ekyapa ekyo ojja otegeera obubi okufoojinga. Bajja kugamba sayo bakikyo sayininga munga wano nga tosobola kisayininga kubanga sigwe yakola ki yasayininga. So abantu bangi pesa eyo babalimba ddala baweereza ssente nga basindika baganda baabwe basindika bannyinaabwe basindika batata baabwe taata ansayiningirewo kasita amanyi wensayininga mweze ndaga muntu yempandikako linnya lyange mu capital letters. Ajja kikolera wano naye omanya oba oyingidde mu bufere bwa forgery. Ate forgery wennyini nga go omusanksoninze kubanga go omuwaddeko tesebwa omuliro atambule nsayiningiraako. Kyotazi okujja nga kyapa kigende mu manya g'oyo kimuwadde kigende mu manya ge nga wona kitwala tojja kuba ki tojja kuba na muzeewo bonna. Nekyo kyotamuwadde please minga short transfer forms osayiningako. Thank you. Yes. Okay, tutuuse ku nkomerero ya program yaffe naye nagambye tetusobola kuva wano nga tetubuuliddeeko gwe ateekateeka okugula ettaka.
tetutunuulira atunda kati tujja kunaye mutunuulira lulala byalina okutunuulira nga anaatunda ettaka lye naye leero njagala tutunuulire kati nnyo mu ddakiika ezisigaddeyo mpawe zaaga njagala tutunuulire agenda okugula ettaka biki byateekwa okuteeka at the back of his mind nga byo biri must one otegera ekyapa kyogenda okugula towa omuntu agenda okugula ettaka nga lya kyapa si bibanja tegeera kyogenda okugulako ekyapa poti number ne block number ne count olisangibwa tegeera ali mu kyapa ekyo nti yakuguza kyapa kibiranga kiri manya ga Kamoga ate ngogula ku Muwanga oyo wagamba ekyapa yakigulwa ku Kamoga nenga kikyali mu manya gange asoka kikyuside mu manya gange alioka kuguze njobe kyapa nga yakibba bubbi tekina shoka kudda mu manya nze mbayina nanga abafere kirina mbayina abafere kuliko semwogerere nga kimu ekyapa kirina nenga tekiri muki mu manyage yes. gula kwoyo ekyapa kiri muki gutuna bizubu bina byaliwo mabega mutwa ono gwengulako ekyapa kiri mu manyage togamba mbate tukyabigobako nindako atini semwogerere toliriza mboze ezo soko bugule oye kali oli wekireka you Conman togula kyapa ky'omuntu nga tumulabyeko Bukiba kyapa kiri manyaga abantu babiri please bonna balabeko tugamba nti ono mukyala wange nze mutegerera butuka mu mpapula z'ebyapa teri ko kutegerera muntu oyayi mu kyapa aba yetegerera kububwe zigaba kiri manyaga abantu basatu make sure nti bonna basayininga zigaba kiri manyaga ba administrator mbenga sure nti bonna basayininga kuliko ajja kubanga kiri manyaga administrator nengo omuyi abategera bonna ane mpapula kumuyezi bajjako zonna nga ye agulaye gwawa mu maaso ebinzo kwefuulira bagamba tubana abagula bakyusa bamanya abantu batano bwe bonna balabako oddemu nti nedda nalabako omu twazoso nja kubeera nfu bajja gisazaamu so wegendereze ngo tunagula ettaka muzaye ku photocopy ekyapa kyogona okugulako kyapa kiri mu manyage bade kiri mu manyage kiba kiri mu manyage awo bo yangoyiziddwa kiba kiri mu manyage takulimba mbwe yaya nkyabikolako nindaako nja kikuwa oluvannyuma mugambe soko bikoleko sente nyonyezeka ja unenzo mwaka mulamba oli aginaje kubire mu nako 2 tupapirira mbwa ate oni agambye ngumugula ko atini bwesegula plot eno onagenda kugigula no tosinga senezo kugula ttaka watali kyapa kubanga bajja kusengulira bwerere tagama nja ko mumu abagule bibanja ninga balimi bagula byapa naranga teba mugamba wagule ettaka nate olina okwegula tegezo batu wagula kyapa oba wagula kibanja ate wagula kibanja obo kyabanjibwa undagano njo inego egambe etya oguze kibanja oba oguze ettaka bola muntu kantu kimu kibanja manyo jasasula sente ndala ezo kwegula nanyi ttaka wogena mu kwegula ayinzo sawo naguza ayinzo sawo no butaguza tojja kumufosinga nti nguza ku mpaka nintaka ayinzo kusala okuguza oba okulekayo soko choko wetegereze ogena ogula kibanja ogula ttaka tugula otobazi kulwana gani nnima nabamenya amayumba go gozimbye nobango menyekedde bwerere newo boguze ekyapa bo yambiddwa nti ojagenda ni surveyor o surveying omanyi kyapa kyokoze eki kyoguze togeza nowereza taatawo ne maamawo nti bakuguliye ekibanja ettaka ate basale ku kyapa kyawaka wennyini awo baba genda kubba banja baba koze endagaano asinse maamawe basinze taatawe nagana tuguziza ate waka wennyini Oino tuko kozesawo ate baganda bagati bakugana kozesawo bagambe wano tata yakuwa watya so mimi shoka ngotana wawe sente zo ate basinzo kubabba ate baganda baabwe babesiga amanya nti agenze bulaya amugulide takali yamkoya n'olukolo kola kyo lumujjawo nga akomyewo banyi bamanje kukola LC zaabwe nogera ku LC nga tebamumanyi na nyanyi ntaka oyaguze taka binga showa nti akutwala yobo so tuka ku site emufura ajja kubba takali akuguza siridye alabe kibangize kyerere kitasana kugenda yo kutaka ate akuguze atoje encha ndi bakoze ki bakubbi nebo bogubede mitenderejo nokera munando office ngesoma muntu ye ekyapanga wekiri tumokubire ku kyapa akuguza nga wali obo kasudde ku kyapa ekyo oba mcha milioni 2 nomwako milioni 10 ekyapa kibya kikyo oli abakubanja bwanji balance abata kubanja kitaka Lwadde mkwade kyapa kyakuguzizako musibako caveat nga aguzeeko bata kali baliriyo noli amuguze ettaka taswana kugendayo tamwadde na kyapa namugamba na kuguze ettaka bambo baweza mwena ku 2 nti na kusikwezi ziweddeyo
laba wogenda ogula ettaka office zo yaguza ettaka wozisangibwa please towayo sente ezo nosanga omuntu mukayembaawo naga nti ontugoze eki bamanya okukola LC ezaabwe bali systematic bakola LC bakola defense waabwe bakola stamp ezaabwe n'odingana bafeere ogenda okukoma wenca nga tukyabalako bonna so obwesigebo soko beteke mu land office kola physical search ogende mu land office okujogera file ogirabeko uzo kuyambibwa edezo togenda kugula ku fettaka jantu kolere search tukeberere yadde bakwade biwandiko jantu tukeberereko tuge service yo kukeberera kettaka ndabo yagala kugula nga sito tulina utaka ninga lwa kuguza jantu kwa mageza agechi kugumu chongaji ezettaka ezo obuso okuyambibwa nozo okuwonya sente ezo so bona goberere ebyo ojaba sente ezo omenyekedde banga zomenyekedde emyaka 10 emyaka 6 ojaba so oduzikuuma so gezaho nga bosobola ogoberere ebyo byegambi picking am at least ko jemu kijja kubo yambibwa nenga wefube nnyo bobo ogula wakiri ogule ekyapa. Thank you. Yes. Kale tweyanza nnyo tweyanzege tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero luno. Njagala kwebaza betutambudde nabo, njagala kwebaza Hajj information eyo n'obuddebo. Njagala kwebaza abakamoga Property Consultants abateeka mu sent. Njagala kwebaza Idris, Daniel, Keith, Anthony. Thank you so much. Abalabi baffe abali mu diaspora. Thank you so much. N'abatulabira e Kampala mwebale nnyo. Abatulabira ku Facebook page yaffe namwe mwebale nnyo, n'abatulabira ku YouTube channel yaffe namwe mwebale nnyo mwebale ddala. Sigadde nze Ibrahim Mukasa. Olwokutaano lulungi ne weekend ennungi. Allah abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.